Kuwesibe bbiri. Wow, mbaniza nnyo mu kitundu kyaffe kino ekisembayo program nenyumira nnyo ebbugumu eribeera wano off air and on air liba ly'amannyo but we China nga muzikwaga nga Moses Wamala. Olwaliro tuwe tutandise okuba torch n'okwongera okutegeera namwe tujja bbawo omwaganya mu maaso eyo gye bujja tukkiriziganye oba twawukane mu ndowooza nti One National Resistance Movement ddala kituufu ekisanja kino ekisanja kijja kuba kyakutaano kyetambuza ne President Museveni oba ddala kituufu bye baalayira okukola bye bakoze okuyita mu manifesto yaabwe oba waliwo ebulamu mulangira nkomyewo ewuwo obadde okyategeeza nti President Museveni yajja nga yeesiga byakwerinda bwe bikyali ekisooka yali democracy ekyokubiri byakwerinda ebyokwerinda yabikugukamu yafuna training ne banne yagenda e Mozambique ne ba training ne bajja ne omugundi so mukugu mu nsonga ezo kachovola bantu nno buli wabajja ku bukulembeze ekintu kyasoosa oba kiyisiba kennyo kyo kyasobodde kyokka okuba kyakola oba okutuukiriza buli wotuna okugundiye buli government actually ejja abeera mu ekyobusosoze mu mawanga secretarianism ku mirimu bikoze bitya akiwanyisa nnyo buli kisanja lwaki ebimu ku ebyo byajja nabyo bwebeetegereza bulungi nnyo mu 10-point program byajja nabyo nga bagenda kuba bibatuukiriza n'obudde buno myaka 35 n'omusobyo tebannabituukiriza nti ogenda ku masomo bwogenda mu byokusoma ebyenjigiriza muganda byadde bali mu kwewaaniramu obudde buno ebyenjigiriza byatereddemu institutions zizimbiddwa university zizimbiddwa UPE gwe byo tobiraba mulangira bannange bike byatugambye agenda okujja muize twali abantu bameka waliwo ebintu tulina okuba watuba tupima enkola y'omuntu waliwo n'ebigenderako waliwo kye tuyita gundi indicators zolabirako then n'ebipushinga factors zipushinga ekintu kyegenda enkulaakulana egenda etya bw'obanga obadde ozze nga tuli abantu just emitwalo 10 ne tufuuka kakadde kitegeeza nti nno waliwo bye tukola ngaffe ng'abantu nti nno bwetuneka kati ng'ebyenjigiriza byali mu kuba nti apushinga obudde buno ebyenjigiriza byaliko byesangawo ng'olwedde UN banafana ba United Nations Education because bitya nga wode bayitadde ensimbi nga tutambula bwe tutyo yes kati yo napushingirawo mpola bonna basome bishibe ne basome si programu ze wode yazisangawo ekitegeeza lwacha abalwa implement newe nali badde kalema nga nze president w'eggwanga ne Uganda nenga ngatambula kuntoliza abana abasajja era naibadde ng'obudde buno nina wentuuse nga nsinga nawo obudde buno kye batuuseeko kulonde agenda weeri gyali mu kutuvugirako agenda eyo weeri ey'okutufuga naye kyegambye nti nebyenjigiriza for example bitereddemu just wano omwaka oguwedde gokka balaza okutraininga abaana nga tuva ku nkola ey'abazungu gye batwekera ey'abafuzi b'amatwale bukyanga obufuzi b'amatwale babeera wano yes bukyanga obufuzi b'amatwale babeera wano tuli ku nkola emu kusomesa nedda lindako ati nga matino emyaka emeka gye mutuka kalakase balukalakase emyaka esukka mu 35 n'emyezi esukkamu ne tubadde ku nkola ya muzungu gye tutekera gye tugamba batereza ebyenjigiriza batuvugira ku level y'emu ebyobulimi byonna batusanga ebyobulimi birungi nnyo nga n'emmwanyi ku kyalo twalima emmwanyi zikiboko zikoze bitya balima abasajja bajjajjaffe baagulanga balima emmwanyi zitwalibwa bweru obudde buno introducing ekintu bayita privatization nti buli kimu ekyali kya gavumenti bakizza mu mikono gy'abantu sekinoomu ne tuuka ku gundi ku butale kati obudde buno obutale bwe tunamu ebintu byaffe ng'obutale gavumenti egenda ezze kulwanira abantu obutale bwonna otuuka ne bagamba gundi si gwolina okutwala emmwanyi ebweru emweza okutwalibwa muntu omu ebweru kitegeeza nti obutale bwetwalina ngende bwetweyagaliramu kati bwafuuka bwa muntu omu omuntu oyo nga reporting eri gavumenti oba misa gavumenti atalifa abantu ng'ebityosola gavumenti yeffe abantu kitegeeza nti nno bw'oba otunudde ku level oga nno enkulaakulana ezze mu bantu bokka be tugamba abakola gavumenti be baliwa bano bokka bannannyini butale obutwala emmwanyi ebweru bannannyini butale obugula amata bannannyini butale obuli mugundi abatukolamu bokka bebo bokka bakulaakulanye si bano bannayuganda ffenna majority tetulina kye tufunyeemu so tewabadde inclusive development tewabadde n'akamu economics wa munyigiza economics namusoma owabazungu namusoma atanyamba nensoma n'owaffe abaddugavu nanyambira ddala economics abaddugavu kamukubuulire economics omuddugavu abeeranga kivuga nti omubiri gubamu omusaayi
bojjamo bwataka kugundi wene bakujjamo musaayi mubiri omubiri gufa economy bagisikamu sente linda kumala kubulya black economics atatu economics wamwe no wamma economy eringa mubiri gwa muntu bwogujjamo musaayi omuntu afa economy yaffe bwogijjamu ensimbi mu abantu bafa nesente zigenda mu kabonde akatono nnyo akayamba abantu abatono ako bo ne bakulaakulana nga majority tebakulakulanye. Gavumenti yagiwadde ebitundu 75 ku buli 100 mu kisanja kino ogiwa ebisukka kaawo ekisanja kino kikulibwa ne COVID-19 percentage jotuwa muli mu 45 ku 100 temutusane ku average yo gavumenti yaffe awo tujja kujja tulabe ebibalemeseze ebasomoza kansala Thomas Bagonza abantu bakumanyidde nnyo mu kibiina kino ekya National Unity Platform mwabagala okusindiikiriza jjajja agende n'ekibiina ki ne baasi ye omukulu akutegeeza nti ebitundu 75 ku buli 100 mu kisanja kino ddala kituufu bannayuganda bamatidde era basiimye empeereza y'ensonga lwaki bayongedde ne muzeeyi ekisanja ekirala. Nze nga Bagonza njagala okutegeeza eggwanga nti tunamwongera kisanja kirala era njagala mbeere mabanuupu. Nze nga Bagonza njagala mbeere ku likodi olw'ensonga zino wammanga nti fedde tukyalina kye tuyinza kwenyumiriza mu gavumenti eno era nze bwe mbawa muwe ekinene nnyo mbawa 5%. Kuba oli wakuwa obuvunaanyizibwa eyo gibawo osinzidde obuvunaanyizibwa bw'okusolooza omusolo kasatu waddeyo wakuwa obuvunaanyizibwa bw'okusolooza omusolo nakugamba nti omusolo guno zimba enguudo teeka amalagala malwaliro amasomero gabeere ku mutindo abalimi bakwatireko okulakulanya eggwanga nekikulema awo ndabira ddala nti oba tokyalina kyoyinza kukola era ensonga lwaki ensi ezitunulira ewala ensi ezikkiriza mu ddembe ly'obuntu n'enkulaakulana zatandise okuweereza ebibaluwa bye bakuntumye nga binoonya General Museveni ne banne zatandise okuteeka envumbo ku buli muntu yenna eyeenyigira eddembe mu kulya enguzi ne mu kulabika nti awagira nakyemalira okwongera okunyigiriza bannayuganda. Njagala obategeeza nti nga tukyalina abakyala abafiira mu ssanya bw'ogenda ekawempe wano mu ddwaliro lya KCCA muganda we wamala oyinza okuyungirwa ezziga bakyala baffe banyinaze bamaama baffe obasanga mu woodi emu nga balinga 300 nga bali attended to by only 5 to 3 midwives kyannaku naye nga bodda wano emulago ku specialized maternity ward waliwo omwaliro mulamba munene we million 5 ku 10 yazaalirawo nga abasawo ate we bali mbungi. So awo Uganda wetuuse nti oba priority tosobola jiwa bya bulamu olwogenda kuweereza bantu. Museveni priority wagitadde era waali ssaawa zino ekulabika nti ayingiza ebyokulwanyisa ebipya mu ggwanga Uganda ali ku lutinga ab'amagye betamanyi ahayalinga ba machinery n'abaleeta ddala mu biseera ng'ebyobululu ateeka ku mudumu gw'emmundu babyabakama okulangirira ekyo ekyayagala si kituufu bano abaana bali munnayuganda wangalira mu ggwanga Uganda olwaleero tetukyasobola na kwenyumiriza mu ggwanga lino ssaawa zino ne munnaffe ono Grace takyasobola kati ogeza takyasobola kuyingira mu America takyasobola kusala kugenda Rwanda wano ku mulira takyasobola kusala wamala tudde ku mulamu nze Grace era nkola mu kitongole kya Uganda Police oba SFC ng'oweebwa olwokuba wano nti bakozesa byo mu sente yaffe y'omuwa omusolo emundu bakyazirina ate balowooza nti tunakozesa mu 1996 tetujja sobola kikola enwana yaffe kati levo gyeriko ndala twagala tulabise Museveni era twamwambudde takyalina kyalimba takyalina kyagamba ggwanga zino twagala okubategeeza nti kati olutalo oluliwo mu bannayuganda kati ebyenfuna by'eggwanga bigenda kusereba kubanga bajeti yaffe y'eggwanga ebaddewo nga ebitundu 3 ku 100 guba musolo bannayuganda gwe basobodde okufuna ebitundu 4 ku buli 100 sente n'azeewola ebitundu 3 ku buli 100 ne zituweebwa abazira kisa saawadde batuwa batunulidde embeera yabaddewo
okunoonyereza kwe bakoze ne bagamba nti tukyasobola kuteeka ssente mu nsi ejjudde okunyigiriza bannayuganda mu nsi eyalemereddwa okuwa abantu abanaku abasula enjala emmere ya covid nga twagibawa ne ssente tuzibawa mu nsi awatali mazima na bwenkanya awatali na nkola ya demokrasiya. So Museveni ensonga lwaki omulaba nti essaawa zino batandise okugonjawo emisolo emipya tugenda kutuuka bannayuganda kati amafuta gaago gali mu 10 nyawe enjogerere tuweemu ebbanga tono nnyo muganda wange ffe twogera ku Uganda yokka tuweemu ebbanga tono nnyo ogenda kulaba nga aleme mulimba gwanga nti galinye mu nsi yonna akiri Uganda sanga z'amafuta ezaliwo amiri zaleka mwaziteekawo muganda wamale essaawa zino bannayuganda bangi tebakyasobola kuzzaayo baana ku masomero olw'ensonga nti ne ssente zaatuweebwa amabanja ge beewola mu linnya lyaffe nga bannayuganda nga beewola tesobodde kuyamba abantu kubabbulula njagala okutegeeza newenjogerera ssaawa zino toyinza keera gwe Museveni noveinoga nti Kampala okwa balonze babagonza abannuupu bajeti mugikutulemu wakati sente zino kwegamba alagira bulagizi so mukulu bagonza gwe toyina kirungi kyolabye mu kisanja kye sina kirungi kyendabeera ne bannayuganda mugenda kukiraba ebbanga lino nga bakyali mu bukulembeze teri kye bakyakolerera kyonna wabula bakolera kimu okubeera mu ggwanga Uganda tubye tutya amafuta naye era twagala obbalabula nti emmeeri mwaziraba bannayuganda emoloza nti ziri mu kusaaga naye Museveni amanyi kye zitegeeza era omuddumu ogwo bagenda okuzimba teri mafuta gagenda kukusibwa kuva wano kugenda era bagenda kugakwata watwakirabeko olw'ensi ezimu ze bakutenga zigakukusa twagala era ensonga lwaki twasinzira no nga tugamba nti twagala ssaawa zino kye bayita accountability abantu behoima tebayinza kuba nti babadde baavu ebbanga lyonna emyaka nehoima tebayinza kuba nti ssaawa emyaka 7 General Museveni gyabadde mu bukulembeze oluguudo olulungi aluzimbye wenjogera ssaawa zino bazimba ekisaawe kyennyonyi ku ssente y'omumusolo n'ekigendo ekyokulabika nti banyonyonta li Uganda okompyaringa n'ensi ze twawa obuyambi ezimu ng'e olabira ddala nti tuli so underdeveloped era obukulembeze buno butukoze bubi nnyo nga kyenkomeza bino byayogerako ebiri wano mu studio na buli kimu kyonna twalibadde 10 times ebyokwerinda ne era bikyakigambe mu studio ne mukubaganye n'ebirowoozo bw'ebyo twalibadde 10 times wano wetu Uganda yonna babadde bagamba toshobola kwagala kunoddayo waka twalibadde 10 times twalibadde 10 times era njagala omutegeeza ffe tebajja tutisa kwogera nsonga ne bannayuganda abalenzi basobola okukola eddembe ly'okweyogerera weeriri so mbeera efaananako bwetyo weyogerere mwana wange njagala okubategeeza nti ku nguudo ezijjudde ebinnya ebyenkana eggulu ku kibuga okugeza eno ye capital city yokka ye capital city yokka ngereza ku region eno ya East Africa yokka ejjula amataba lwansonga nti oli singa avayo gye nolaga nti bajeti ya kesse mugisalemu wakati ate abasinga okusoloza omusolo kyannaku kiragira ddala nti atandise okulwana politikale nga babadde akola era yagamba nti ye agenda kunyigiriza naddala ffe abalonda aba National Unity Platform yensonga lwaki twagala okutegeeza bannayuganda nti gavumenti eno tekyetaaga wadde second okuba nti yeri emitambo okugamba nti bagonza ayina space okujja avuganye mu byobufuzi ebyekimemmeto ebyekitole multi-party democracy muganda ngo mala njagala okutegeeza waliwo God given rights bannayuganda katieriso lyaffe makerero ono God given rights nti Museveni talina buyinza bonzijjako oxygen ebuggwanga wetwatuse wetukyali nti obuyinza bwatakyalina zezo God given rights naye constitutional rights zonna yaziviolatinga dda nnyo yazabusinga mwalabanga bakuba bakakataba batte mwalabe juzi mu campaign yabadde mu lutale era yaseba na Uganda ekitone nnyo ekikumi ky'omwakiraba ne waliwo n'abalabe mutamanya tulina ne bannaffe abakyali mu kkomera ensonga lwaki ntugamba nti tukyetaaga kwegayirira bannaffe abo bali mu kkomera balina okuteebwa era
tetugenda kutula ku nsonga eyo tugenda kussa mukono. So Muganda Fondo Grace wabajja nadda mu mbeera ey'okubalaata ey'okulabika nti akuutira state akadimbigi awo ffe Abagonza tetuliiwo amazima twagala gabe mazima nti bannayuganda beetaaga abeeyagalire mu ggwanga Uganda nga munnayuganda ku buli level asobola okusomesa omwana. Munnayuganda asobola okugenda mu ddwaliro n'afuna obujjanjabi obulamu ne butaasibwa nti munnayuganda bwe bakeera ne bateekawo lockdown tajja kaaba kusaba gavumenti kawunga. So eryo ly'eggwanga lye twagala akawunga mwakasaba wano Makerere yinza okusobozesa buli omu akawunga mwakasaba wano wasomera mu by'omugira wamala feteri credit gye tuyinza kuwa gavumenti naye era bannakyemalira enkola yaabwe baba ne ba state propagandists nga Muganda Ngondo Grace nga yajja kujja akulage nti Bagonza tebamusse wabula yeebase. So yembeera we tutuuse naye ffe tetukkaanya nabo mu bintu bingi yensonga lwaki tugamba nti ekimala kyekiseera bannayuganda beddiza obuyinza bwabwe tulabe enfuga ya demokrasiya eggwanga eritalimu kulyanguzi ng'omusolo ogusolozeddwa gukola ekyo ekiteekeddwa okulabika nti ki ffe gavumenti tulina gisaba busabe eteekeddwa okukola byeteekeddwa okukola. kaziyo omukulu Grace Bukenya bakulu bonna bootudde mu makkati ebintu byemukoza babiwakanyiza babiyemu amazzi tebabiwakanyiza muto wange atuwadde ne credit nti ehoyi mu luguudo olukoleddwayo eyo credit esooka ayogedde ku luguudo lw'ewaabwe ayogedde ku nteekateeka eriwo eyo gy'alaba gye tuyisizzaamu okulaba nti tusitwa economy najjo ne issue y'amafuta okulaba nti tulina engeri tugenda okukwatamu gavumenti eno naye mwenyini by the way kino kasooke nkiteeke ku ye avunaanyizibwa ono yavunaanyizibwa mu studio muno abantu abali muno no like mwadi obudde abantu kule mu kati ono yavunaanyizibwa kukugwa oba kukuyimirira kwa gavumenti eno eri mu buyinza olw'ensonga be bano betubadde tunoonya bwe buba nga tugamba nti oba performance bubi Babagonza be bano kubanga mmwe muri mu buyinza mmwe muri mu bukulembeze ku mitendera egy'enjawulo kati olw'ekyo nze nsanyuse nti Bagonza ategedde nti ewaabwe enguudo zikolebwa ategedde nti ewaabwe njagala mbere kuri kodi ate wabyogedde information njagala kusomere oluguudo olukoleddwa Hoima lukoleddwa na kigendererwa kyakulabika tagajjibwayo njagala mbere kuri era saagala kulabika nti omupanda bigambo mudakiika 2 zokka dakiika emu kitundu abatulaba bannayuganda kiba kyabulyazaamaanyi nnyo zisimanyi abaana onansonyiwa abaana abato aba Uganda abagamba Uganda ey'enkya bwe bati bo ebintu bagenda kubiraba bati okutuuka okugamba nti talina kaalabye mu myaka 35 oba mu myaka 5 kino nga nze mubuulidde ebikoleddwa ne muganda nti myaka 5 bwe giti tukoze enguudo 38 kyekikulu nnyo nawe abalogedde agambye nti temukoze teraga temukoze naye kimwebale mwino katuliriza oli mukwenyumiriza zeziri 25 wetugudde zeziri 25 obutasuka walinga 10 kati olwekyo bannange bannayuganda ffe tubadde tusaba buli muntu atambuleko alabe ebiri ebbali wa Uganda alabe ebiri eweru wa Uganda oluvannyuma akomewo wano ayogere ng'amanyi kiki kyayogerako Uganda ku ngeri gye tukulamu buli mukungu yenna walwala wano bamudusa mu ddwaliro ki akusooka okomewo Bill Clinton bwe yalwala omutima lwaki bamutwala Australia mwabeka twaliyo malwaliro bamutwala Australia bamutwala Australia Dr. Kiyingi mwennyini ye yamukolako mwabeka twaliyo malwaliro lwaki bamutwala Australia ekyo kiyinza okubeerawo nekino ekyokuba nno tekuyina gunti tulina ntina amalwaliro mugatino tuzimba amalwaliro bikoze bitya nga twali ebyuma bigenda bakolako abantu baffe so tetugako nti ekigambo development tetugipima olw'abantu abatono abaolubato abaganyuddwamu tugamba development yonna erina okuba nga inclusive buli omu ng'afunamu kyetwagala tetunagamba nti no president Museveni takoze NM tekoze no emyaka 5 ekoze naye okukola Gundako okola percentage wise kitwage percentage wise erino mwana mutano ku 75 olw'ensonga enguzi balidde enguzi bagirya kyere obudde buno
omulumulu mwebuli bweyogera kwa ate buli se tebukyali Mwebuli. Okay, progress tools gari okuva nga kwa mulwanye mu nsiko muzze kulwanyisa nguzi Omulumulu nakati omwebuli. bali okulwanyisa Mwebuli. muzze kulwanyisa amakubo mabi nakati gakyali mabi muzze kulwanyisa Nibyo tukoze byabulamu kwabadde. timune kye mukoze mu Aye, myaka agazeeyo. ya waliwo kyekiri kye nagambye Niwe kubajje. no kyekiri kye nagambye wamma nti nno bw'oba ng'obadde musajja mukulu nolako okubanga ewako oyina amaka nolako okuwulira taata ng'agamba mwe temanyi nze taata omanya lw'ekikyamu. Okay, tusoke tulabe tusoke tulize bana abubaka omukubiriza wa program kwebaziza nnyo webale nnyo okuweereza naye oyo omwami y'omu kubalwanyisa abantu obutafuna mirembe simanyi mwami kigweyogeddeko. Okay, nze Cyrus Kiswa ewaffe ebuyikwe NRM tekoze kyovola ne woman MP yabba bubbi woman MP. Okay, boda bwezita ebigambo bigase ndowooza Jackson wadde wetaaga bijja byetaaga okugattulula message ojekenye nze Ivan Natete ku Mackay Road naye omusajja wa NRM abeera wa kubanga nze nzikiriza nti tali mu Uganda oba byayogera bya Uganda tali ya rabbi ngeno. My God. Okay, bakamuweereza bungi nnyo abamuto eggwanga okutabanguka wabeerewo alitabangula wabeerawo alitabangula oyo omusajja byayogera bya kitonnyo nze Sekitto simanyi musajja ki oyo NRM akuba oyo NRM akuba oba NRM oyo akuba entamatama enzo okuba ataba mu studio sisubira muntu yenna agwanidde kulumbibwa nsaba moderator naye tamatama batavumye bozi mu Uganda kuggwe. Okay. Nze Ivan Natete naye lwaki Grace Mukenya lwaki tabaako na mpisa mu studio musajja nga bamukakamu nsaba abateesa okay naye NRM eve mu bantu amubalumba bulumbi NRM eve mu bantu omusajja alimba nnyo amwate mwezi obaka ne mubuddamu nze legend Seta oyo kugwa kwa oyo byayogera byonna biranga kugwa kwa Museveni nakyemalira. Okay, oyo musajja we NRM byayogera bya kito. Okay, Nebyo bitufudde okubeerayo emyaka egyo gyonna yebyayita ebyekito ate tukyagenda mu maaso emyaka Grace lwaki talina mpisa studio. Okay, kibulamu nnyo kubanga n'amasomero ge bagamba ge bazimbye mbu gaba mfuna mpola nago kati galinga ga private wabula Uganda simanyi gye tulaga ono Deo wane Machinde. Thank you for the show, thank you for watching Deo. Mwami Bukenya, he had learned nothing and forgot nothing at all. Government institutions are rotten and I'm requesting Mwami Bukenya to do research. Bwaba yebaka yetaaga ebiro 10 ng'akola research. I'm professional doctor naye njagala kuva na mu Uganda. Okay, NRM ekoze nnyo okutwesibako okulya enguzi obulyake n'okutta abantu nze njiwa 10 ku 10 bambi ekoze mu abatabiraba. Okay, waliwo abaddabuza kansanda zabakikabiri wena point gye bakoze sago gende nga togigize ya kansa segirinyo okuweebwa obutwa. I want you to clarify on that. Actually njagala okulabika nti njagala okusinzirira ku mpyo clarifying kuba wakyogedde saga obenga tegeze eggwanga nti mu wiiki eno yennyini oluvannyuma lw'okukima empapula era ngenda Nairobi kukima empapula nakulaba mulwadde embeera gy'alimu kubanza omu ku bamuwerekedde ku kisaawe nze omu ku baliwo okulaba nti afuna bail nti njagala akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu Parliament kakola okunoonyereza kw'enjawulo ku kkomera ery'ekitalya kubanga ba Grace bano ne bannaabo bakyogera nga lunye nti kitalya Minimax twagizimbiramu abantu people power ne beerabira nti naffe tuli bannayuganda abalina eddembe okuba n'endowooza yaffe oba n'enzikiriza yaffe bannaffe abo bakwata bali mu mbeera mbi omu ku boy Don Sheriff omulwadde wa Kibumba era ali mu mbeera mbi ate ekitalya teri bujjanjabi kuba balina obbajja ekitalya ate baba transferring eruzira yewali eddwaliro yewali sick bay prisons. So tulina munaffe Makumidia oyo yafuna ekizimba ku mutima balya bubi basula bubi era bonna ensusu zino balaba si be bali naye nga abantu abalina obuvunaanyizibwa balina famire baganda baffe batalina musango
bakyakumiddwa eyo olw'okuba basimbibwa mu kooti y'amagye kitakkirizibwa n'aketondo mu ssemateeka y'eggwanga Uganda ba civilian nga bagonza okutryingwa mu court martials oba military courts. Ngenda kugenda mu kakiiko ako akeddembe ly'omuntu mu parliament kakola okunoonyereza okw'enjawulo ku kitalya Minimax prison olw'ensonga nti Segini yagenda mulamu naye yakomyewo nga embeera gy'alimu ebyenda byesibye body organs ezimu tezikya functioninga era yagenze ava simanyi nawinyiza kyogera ava amazzi ag'enjawulo mu matu era mu Nairobi hospital bakikonfirmize nti yaweebwa butwa oba yalya ekintu ekyekuusa ku butwa. Alipoota y'abasawo sinagira so njagala okulabika nti nakwalira wamu ne bannakawempe North ne bannayuganda nti eddwaliro lino lyetaaga linoonyerezebweko nyina n'abaana abavuddeyo juuzi ekomera n'abaana abavuddeyo juuzi nti bw'otatuukira mu ddwaliro nti oyinza okulabika nti obulamu bw'okusulamu akaba. So tugendagenda tusabe parliament ekola okunoonyereza okw'enjawulo ku komera eryo kubanga lyo lyawukanye ku makomera amalala balikolera ffe. So twagala okulabika nti tugumya bannayuganda nti zino ensonga zetwogerako ffe tetuwalana ba Grace bano wabula tuzoogerako nga bwe ziri ngera bwe muziraba nenjogera bagonza nga mpulira njagala nakuyungula ziga mulaba juzi twakafiirwa bannaffe abakulembeze bakitaffe mu Katonda alipoota tezifulumanga kugamba bafa mu nfa erekawo obuubuuza bingi nnyo. Lord Mayor mumulaba ali mu ddwaliro ekkulu tugendagezako kukola kye tusobola kulabika nti yabagambye ate era tusaba ne bannayuganda okwongera okugoberera obulungi ensonga ku mulundi guno olw'ensonga nti wano we tugenda buli omu yenna neyasigadde waka kiri atabala kigenda mukola ebira tujja kubisanga ba Grace naffe bannayuganda mubere bakakkamu embeera tujja kubisanga embeera nnungi mubere bakakkamu bannayuganda embeera yo bano batugamba tebigenda Uganda yencha defense ken obaddeko defense ken nabala bangi nnyo abaddeko nga muna baweza obubaka embeera bannayuganda egenda kubeera nnungi kumira Katonda kumama